tumazeeko sabiti namba ng'eggwanga liri mu kubaganya birowoozo ku maka ga mwami Museveni. Mutabani we gwe yayonoona Muhoozi Kainerugaba nga okutuukira ddala wiiki ewedde yabadde aduumira amagye ga Uganda ag'okutaka, abadde ajerengula Kenya ng'aweereza ku mikutu egya social media ze bayita tweets, n'ajerega Kenya nti abo nga yagenze kubakuba Muhoozi mu sabiti 2 Kenya abagikubye ng'ali Nairobi asulana mu kibuga kye bayita Riverside. Era bwe yamaze n'agamba nti ye kitaawe gwalaba yasaana okulembera East Africa ng'efuuse enseemu. Pulezidenti wa Kenya n'amugamba nti kati gwe kadogo ojja kubeera vice president. Owa Rwanda ndoza gwe yasinze okujerega musajja watu yagambye nti gwe mu gavumenti ya kitange nga yakulembera East Africa gwe Kagame tukuwamu bwa minister. Sina abo prime minister wala bwa minister. Kakati Museveni n'avaayo nti yeetonze. Ministry y'ensonga z'ebweru n'evaayo nti yeetonze. Mu kuteeka erifuga amagye eriyitibwa UPDF Act eryakolebwa mu 2005, omusirikale bw'asiiwuuka empisa n'aba nga abantu tebakyamuyinamu kwesigwa, public expectation, akawaayiro namba 145 aka etteeka erya UPDF Act kagamba nti omusirikale omukulu bw'anaabeeranga yeeyisizza mu kye bayita scandalous manner mu ngeri ey'okwegwenyula, bw'anaabeeranga yeegwenyudde n'awozesebwa, omusirikale oyo ajja kugobwa mu magye ng'agobwamu mu mbeera ey'okuswazibwa oba mu mbeera etali yakuswazibwa, disgrace. Akawaayiro namba 145(2) mu tteeka lya UPDF Act ne kanyonya ne kaga nti okwegwenyula kitegeeza okweyisa mu mbeera ereetawo akacyankalano against public order, oba embeera eyo etatuukana n'abantu bye basuubiramu musirikale mukulu kweyisa, oba morality oba obuntu bulamu. Bino Muhoozi byonna byonna yabikoze n'aleetawo akacyankalano, sina mu Uganda ukawula ne mu nsi endala, neyeegwenyula. Naye kitaawe atwala ranka z'amagye ng'abazadde bwe baaligulidde abaana swiiti, Museveni yeewuwa abawa ranka z'amagye. Gavumenti, ofiisi za gavumenti bw'atyo bw'azitwala. Mukyala we bwe yayoya n'amuwa ministry. Kati omwana bwe yazizza emisango yamuwadde ranka y'amagye. Naye ng'ate etteeka erifuga amagye ligamba kumugoba mu ngeri ya kuswazibwa okuva mu magye, kireetera abasirikale abalala obutakola mpisa mbi. Nga FDC tuli mu kwetegereza tteeka lino ne constitution. Mu maaso kaawo tuyinza okuwalizibwa ogenda mu kooti. Bw'abeera Museveni tasobola kangavula mutabani we, oba oliawo kooti enaatuyambako. Mu magye si gwe mulimo gwokka Muhoozi gw'asobola okukola. Bw'aba kitaawe ng'amwekakasa, amwewulira nti musajja mugezi, amutwala alabirire ente ze Lwakitula, alina ne faamu endala ekisozi, atwale eyo Muhoozi agende alabirire ente zaabwe bagaggawale. Okusinga lw'anaaleetera Uganda ebizibu, olwayera asamwasamwa na bya Rwanda, luli yagamba wagira abayeekera abalwanyisa gavumenti ya Congo, luli awagira abayeekera abalwanyisa gavumenti ya Ethiopia. Atufukidde ekizibu ng'eggwanga kuba kitaawe yamwonoona. N'olwekyo amutwale ku faamu ye eyo, oba anaakuba nte zaabwe z'anatta, ekyo kiri wakati waabwe na famire. Naye si kubeera nga bulina ku Uganda agireetera ekizibu. Mulimu Bannayuganda abatambula abagenda mu nsi zino. Buli wayitawo akacyankalano ojja genda Kenya bakulabe naawe nga kyekimu. Mujjukira emabega kaawo South Africa lwe bagwa ku baddugavu abazimbabwe n'ab'ensi endala batandika okubatematema. Kakati tetwagala mutaano wa Museveni atuleetera ebizibu ebyo. Ekirungi bongo obuwangwa bwabwe balunzi ba nte. Omwana mutwala alunde ku nte
eggwanga lifunemu obuweerero tutandike abasirikale abalala okubakwasisa empisa nga tebalabira ku mutabano wa Museveni.